olukiiko lw'abaminisita ab'omukago ogw'ensi ez'obuvanjuba bwa Afirika olw'okuntikko n'abakulu mu minisitule evunaanyizibwa ku bantu abafuluma n'okuyingira Uganda wamu n'eyo Rwanda bagenda kutuula bakkaanye ku birina okugobererwa abantu abakozesa ensalo y'eggatuna oluvannyuma lw'okuggulwawo olwaleero. Mu bye balina okutunuulira mulimu ensonga z'ekirwadde lumiimamawuggwe, engeri gye zigenda okukwatibwamu ku bantu abakozesa ensalo eno n'ebirala. Gavumenti ya Rwanda mu butongole egguddewo ensalo y'eggatuna emaze emyaka 3 nga Rwanda yagiggala ng'erumiriza Uganda okugisekeeterera n'okukwata bannansi ba Rwanda watali kutwalibwa mu mbuga z'amateeka newankubadde nga bino byonna gavumenti ya Uganda yabisambajja. Waliwo ensonda ku nsalo e Rwanda ezitubuuliddeko ti waliwo bannayuganda batandise okusala nga bagenda mu nsi eya Rwanda newankubadde nga wabadde tewannalabwayo munnansi wa Rwanda asala nga ava eri okujja mu Uganda. Kigambibwa nti abantu batandise n'okozesa ensalo eno n'emirimu nga gitambula kinnawadda era okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu abantu abasukka mu 10 nga bannayuganda bakebereddwa ekirwadde lumiimamawuggwe olwo nno ne bakkirizibwa okuyingira ensi eya Rwanda. Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Manuel Yayuganda ategeeza laadiyo Kyabasa nti ekigendeerwa eky'abakulu okutuula kwe kulaba nti buli ekyetaagisa okukolwako kikolwako mu budde baleme kuddamu kutaataaganya mirimu gy'abantu abakozesa ensalo eno. Ono agamba nti nga minisitule bakukwatagana bulungi ne minisitule y'ebyobulamu e Rwanda okukkaanya ku bukwakkulizo n'amateeka agalina okugobererwa abantu abakozesa ensalo y'eggatuna emirimu gitambule bulungi awatali kuddamu kusika muguwa. Baminisita bajja kutuula eno wiiki naye olwedde ku booda waliwo abakebera covid so tekigenda okulwisa okutambula. Avaawo babadde nga bakakebera abantu abayita mu 10 nga bava eno waliwo balina neqrcode tebarizawo kituntuufu. Wabadde batandika okusala naye wabadde akyaliko olukiiko wakati w'abakungu ba immigration. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform kisazeewo kiddukire mu kkooti z'ensi yonna okuwawaabira abanene mu gavumenti ya Uganda olw'okutyoboola eddembe ly'obuntu nga batulugunya bannayuganda mu bifo ebyekusifu gye babasibira. Abannuupu okuvaayo ku nsonga eno abamu ku bannakibiina kino ekya National Unity Platform abaawambibwa mu bitundu eby'Ekasese nga 7 omwezi guno bamaze kuteebwa nga bagamba nti batulugunyiziddwa ebitagambika era nga n'emibiri gyabwe giriko embale. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde ku kitebe kya Nuupu Kamwokya, abakulembeze mu kibiina kino bagambye nti bafiiriddwa abawagizi baabwe bangi ddala mu bintu ebitategeerekeka nga n'abalala bafunye obulemu nga tebakyalina kye basobola kwekolera era kaakano basazeewo bagende mu kkooti ez'ensi yonna okubayambako okulwanirira eddembe lyabwe. Omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Joel Ssenyonyi agambye nti abantu baabwe entulugunya gye batulugunyiziddwamu yeesiwaza nga tebayinza kutuula butuuzi nga abantu baabwe batulugunyizibwa. Tetugambangako nti tuli waggulu w'amateeka, teri waggulu w'amateeka mu ggwanga lino. Naye bw'oba oteebereza nti nziziza omusango oba Masereka alina omusango gw'azizza, amateeka gagamba ensonga eyo gikwata otya? Masereka oba olina mukwata mutwala mu kkooti, kkooti emuwozese esalewo oba kyogamba yakola kituufu kimenya amateeka oba nedda. Ne kati bano bo kye bakola bakwata abantu baffe ne babateeka mu zidrone ne babatulugunya ne babasunaasuna. Kye kino kyolaba wano. Mu ngeri y'emu Samuel Masereka omukwanaganya wa National Unity Platform Kasese ng'ono abadde mu buwambe okumala ekiseera na buli kati ebimutuuseeko akyabirojja. Wano bagamba nti no sirina kyemanyi bya NUP planning eyo batandikirawo emikko bankuba olwatuka lunch time bagamba soko genda olye olamala kulya ogenda kutandika session y'okutaano. Kituufu nalya nali sina appetite naye emmere yabo bw'ogigana najo bagikukubira. Nina enyota njagala kunywa bagamba katujje tukuleetera amazzi. Basajja banna bajja baana bato nga balina wires ate bankuba nga bagamba aguga amazzi gabagaba. Natandika okufuuka omusaayi naye basajja bali bakuba tibalina kisa tibalina bwa Katonda. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform Lewis Davis Rubongoya agambye nti ab'ebyokwerinda basaanidde mbagirawo okukomya okutulugunya bannayuganda naddala abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti kubanga omulimu gwabwe gwa kukuuma mirembe n'obutebenkevu mu Uganda so si kwetaba mu byabufuzi. Ngaba nabagamba juzi mu press conference abaana baffe bangi nnyo mu districts ez'enjawulo baavaayo ne mu districts gye babeeramu ne bagenda walala kubanga babayiga buli lunaku buli lukya okubakwata. You can imagine etteeka ligamba nti oliba omukwata mutwale mu kkooti mu ssaawa 48
naye ono bamusiba ennaku 21 ne bamuta ku state bond nga terina witness eyo incommunicado detention nga teri amanyi gyali. Twali tugezaako ku applying habeas corpus nga abazadde be batukubira, family buli lunaku etukubira bagamba omuntu waffe yalagawa bannange, naffe nga tetumanyi wagyali. Poliisi mu disitulikiti y'Hoima eggalidde omusomesa akagw'ensonyi akakkanye ku muyizi mu ssomero lya pulayimale n'amukabasanya. Omukwata ategeerekese nga ye Leonard naye ng'eddala teritegeerekese, ng'ono abadde musomesa mu Liyana Primary School ku kyalo Kinubi mu disitulikiti y'Hoima, era ng'ekikolwa kino yakikoze ku mwana wa myaka 14 oluvannyuma lw'okumusendasenda n'amusuza mu nju ye. Mu district y'emu poliisi eri ku muyiggo ogw'omusomesa George Ogiga eyakabasanyizza omwana ow'emyaka 8 oluvannyuma n'adduka nga na bino biri mu district y'e Hoima. Bw'abadde ng'ayogerako ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu, ayogerera poliisi ya kuno Fred Enanga annyonnyodde nti omusomesa Ogiga ne munne baswazizza nnyo ekitiibwa ky'obusomesa ekibadde kikyali waggulu ddala ng'olw'enneeyisa yaabwe etali ya buntu eri abayizi bano. Lino omusomesa omu gweyina gwe yagombyemu obwala oluvannyuma kukabasanya akaana ak'obuwala myaka 8. Omusomesa owokubiri eyasobodde okukabasanya era omuwala omulala myaka 14 ono adduse era tuli ku muyiggo gwe, naye ng'ono asookera ddala gwe tuli mu kunoonya. Twakafunako erinnya limu erya Leonard nga musomesa ku Yana Primary School e Hoima. Yasanga omuwala w'essomero myaka 14 ng'agula ebitabo ku katale ak'e Hoima, n'asaba akaana ak'obuwala kamuwerekere mpaka mu maka ge ekinuubi, era omuwala ono gye yasula omusajja ono n'amukabasanya ekiro kyonna. Mu ngeri y'emu poliisi mu disitulikiti y'e Soroti etandise omuyiggo ogw'omukazi atannamanyika eyabbye omwana ow'ennaku 5 ku nnyina eyabadde amuleese mu ddwaliro. Asege Salume nga yennyina w'omwana eyabbiddwa yabuzaabuziddwa kabba mwana ono nti omwana yabadde yeetaagibwa jjajjaawe ekintu ekitabadde kituufu nga n'okutuuka kaakano omwana talabikako. So ebikolwa bino bikulaga nti obulabe bwe buli eri abaana naddala abato n'abaana abawere. Mulimu abantu nga abakyala nga tebalina baana mu bufumbo bwabwe, abalala nga baagala babeere n'abaana, abalala nga baagala okikozesa omukisa gw'okufuna ssente n'ebirala. Naye nga tukyagaziya okunoonyereza, tewaliwo yavuddeyo alaga nti abaana bano babbiddwa mu ngeri ey'okusaba abazadde ssente ez'okubaliyirira, naye nga twagala okuwabula naddala bamaama abakazaala okubeera abeegenderevu nga bali mu ddwaliro. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange. Teri muntu akkirizibwa kutulugunya muntu nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Ng'ayita mu kumukuba oba mu kumulumya mu ngeri yonna yonna etyoboola ekitiibwa kye ng'omuntu. Era omuntu oyo omusirikale oba omuntu yenna akola omusango ogwo gumala gumukka mu vvi asobola okusibwa emyaka 15 oba okuweesebwa engasi ya $7.5 nga tewali okwekwasa nti ye abadde abikola nga musirikale wabula avunaanibwanga muntu. Olukiiko olufuzi olw'enzikiriza ey'Abathodokisi mu Uganda mu butongole lulangiridde enteekateeka y'okutuuza Ssaabasumba w'Abathodokisi omuggya agenda okudda mu bigere bya Ssaabasumba Metropolitan Yonna Lwanga eyafa. Kinajjukirwa nti Ssaabasumba Geronimosi Muzeeyi ye yalondebwa dde mu bigere bya Ssaabasumba Metropolitan Yonna Lwanga ng'ono emirimu gy'abadde agiddukanyiza mu nsi eya Tanzania. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde Namuŋŋoona, Reverend Father Paulo Mutaasa agambye nti Ssaabasumba omuggya agenda kutuuzibwa nga 2 omwezi ogutandika enkya ogwokubiri, naye nga beetaaga obuyambi okuva mu gavumenti okusobola okutegeka emikolo gino. Tulina essanyu okubategeeza nti tugenda mwaniriza mu butongole ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno omwezi ogujja guno ogwokubiri oba ogutandika enkya. Ajja kuba atuuzibwa wano leero wetutudde wano ku Lutiko e Namuŋŋoona ng'ennaku z'omwezi za 2. Emikolo gyonna gijatandika essaawa 3. N'olwekyo mujje mutusanyukireko buli omu mu ngeri ye gy'asobola, ate asobole n'okutudduukirira tusanyuke nga tusanyukira wamu, si mu kusanyuka kwokka kujaguza wabula ne mu ngeri y'ebyensimbi nga bw'oba osobodde.
Mu ngeri y'emu Reverend Father Mutaasa tubuulidde nti balina enteekateeka ez'okutuuza abalabirizi abalala okuli n'omulabirizi w'eggulu n'obulabirizi obujja obw'ebusoga. Omulabirizi eyali eggulu Bishop Silvestros Kisitu eyali mu bulabirizi buli obw'eggulu ye yavaayo ate ye n'agenda mu bulabirizi buno obupya obw'ejjinja. Kakati obulabirizi obulala obubaddewo obukadde bw'eggulu. Obulabirizi obw'eggulu nabo ne bufunirwa ate taata omupya Bishop Nectarius Kabuye nga ye akyali Human Right. Naye ng'ennaku z'omwezi 13 era omwezi guno ogutandika enkya ajja kuba ayawulibwa ate okufuuka bishopu era n'okuweebwa obuvunaanyizibwa obw'okutwala ggulu. District y'Ebugweri eri mu kattu olw'ezimu ku nsimbi ezaaweerezebwa gavumenti okuyambako amasomero nga gaakava ku muggalo okulwawo okutuuka ku masomero agalina okuzifuna nga kino nno nnyini ntebe wa disitulikiti eno Muziransa Shafiiki akitadde ku bakozi ba Ssemugayaavu mu disitulikiti. Bw'abadde ng'ayogerako ne bannamawulire Ebugweri, Shafiiki Muziransa agambye nti gavumenti efubye okuweereza ebikozesebwa mu kitundu kino naye ekyennaku abamu ku bakulu mu disitulikiti emirimu bo ne bagikola kasoobo. Ono anokoddeyo ab'ekitongole ky'ebyenjigiriza mu disitulikiti eno baagambye nti newandibadde amasomero gaggulwawo dda naye kikwasa ennaku okulaba nga abavunaanyizibwa ku by'ensimbi eziyambako amasomero bakola kasoobo ekigootaanyizza ennyo eby'ensoma Ebugweri. Ono avudde mu mbeera naawe abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno nsaleesale wa nnaku 7 babe nga bateerezza buli ekyetaagisa oba si kyagenda kukozesa ku maanyi agasingawo. Masomero gaife tigafunye ssente mu biseera ate nga twamala okukola ki okugulawo. So ekyo kituleeteire obuzibu bw'amaanyi bwe tuteekwa okwerwanako. Ate nga obuzibu tibuli nti buli mu basomesa, obuzibu tibuli nti buli mu ministry, obuzibu tibuli nti buli mu Bank of Uganda, aye obuzibu buli n'abakozi baife bene. So n'olwekyo abakozi abagemagana n'ensonga ey'okuba nga sisitimu eno etambula bulungi mbagayire na ku 7 gwonka okubona nti embeera ekola ki etereera. Bwe bakikoze then nja kukozesa amagezi gagona ag'ebyobufuzi mbone nti abantu bano bakangaivulo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Nga kilabu za liigi ey'ababinywere ya Premier League zeetegekera oluzannyo olw'okuddingana olwa liigi olutandika omwezi ogujja ogwokubiri, kilabu ya Buulu erangiridde nti etadde abazannyi 2 banoonye ebibanja awalala. Abazannyi bano ye David Semuju ne Najib Tusaba nga bonna endagaano zaabwe zasaziddwamu oluvannyuma lw'okutuuka ku kukkaanya. Bano beegasse ku muzannyi Musa Esenu eyavudde mu kilabu eno n'agenda mu liigi ey'e Rwanda. Buulu FC yamazeeko oluzannyo olusooka olwa liigi ng'eri mu kifo kya 4 n'obubonero 26. Mu mawulire agakatuuka ku muliraane Kenya eguddeyo obuzibu, abantu 7 bafudde n'abalala 13 ne babuuka n'ebisago mu kubwatuka kwa bbomu ekubye takisi mwe babadde bagiteze. Amawulire agava e Kenya gategeeza nti ekikangabwa kino kigudde mu ssaza Mandera nga bbomu eno kigambibwa nti takisi yeegirinnyeeko. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Olukiiko lw'abaminisita ab'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afirika olw'okuntikko n'abakulu mu minisitule evunaanyizibwa ku bantu abafuluma n'okuyingira Uganda ne Rwanda lwa kutuula bakkaanye ku birina okugobererwa abantu abakozesa ensalo ey'eggatuna oluvannyuma lw'ensalo eno okuggulwawo olunaku olwaleero. Ekibiina eky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform kisazeewo kiddukire mu kkooti z'ensi yonna okuwawaabirayo abanene mu gavumenti ya Uganda olw'okusukkirira ennyo okutyoboola eddembe ly'obuntu nga batulugunya bannayuganda mu bifo ebyekusufu ebitamanyiddwa oluvannyuma lw'abamu ku bannakibiina kino okuteebwa, naye nga bano balojja bagamba nti gye babadde baggalirwa gubadde muliro mwereere nga batulugunyizibwa mu ngeri etali ya buntu n'akamu. Ku muliraane Kenya akabi kagudde abantu 7 bafudde abalala 13 babuuse n'ebisago. Mmotoka eya takisi mwe babadde batambulira mwe bafiiridde nga takisi eno kigambibwa erinnye ku bbomu mu bitundu eby'e Mandela. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.